ku Facebook is busy. However, ngenda kuddamu ebigambo byokka. Maapu agambye nti nze nagamba nti yaliwo. Nze kirina bayinokera zigenda nga zikebera buli muntu. Nkyemmanyi maapu ye nyini ye yayogera mu video iso me. Point of information. Bakirizibwa mu debate chikola. Ka information kawe patulinda mukatone bakweka information. Point of information. Ani ayina WhatsApp muwereze video ya Gondi. Kakiripu akoko kako akamuganda wa Foyo Patricia ngagamba naliwo recording ne video njirina. Nagira bayakyogera yagamba waliwo. Era nkyogera nakati. Patricia yakyogera teyakyogera. Nze nayogera nangamba tinganya okuta video. Nangamba tinganya okuta video ngate naliwo nze na recording ne video eyo eya sikafu. Because wagamba nti wandaba 30 minutes nga ndine muhumuza ku side. Kati nembuuza nti gwenga munnamawulire ali credible akwatira president ondaba otya 30 minutes kubanga media working in your own words. As you think you record, I also record. You said it in your own words. Go up ekifaananyi ekyo wakyogera nti you release that picture kubanga wankuba ekifaananyi kitegeeza woba wankuba ekifaananyi nga ndine muhumuza waliwo kubanga eno sikafo yaliwo between 5:30 and point of information. So please, information point of information. Madam Abazungu oli mubazungu tukozese kati leero tukozese leero kumpisa ze ewulira nti okikkiriza Patricia tukozese kumpisa za media ez'abazungu. Point of information bwebanga ddala yali sikafo kale tukkiriza sikafo so tannagumiza nti yali sikafo agambye bwebaddala kale nga yali sikafo ebifaananyi ebyo nze yabikuba emisana nze ate mmanyi nze wembeera maapu yagamba mwenna owedda mumbuuza ku bifaananyi bino mwenna owedda mumbuuza ku bifaananyi bye nakutte era ngumiza yagamba ekifaananyi nakikuba because when there is my president mu bigambo bye ndeka buli kimu ne wabawo mukazi wange ne wabawo mwana wange buli kimu nkireka nti the security of my president omukyalo oyo bana tetuli mu kuyomba leero nno ndi mu muudu bana moderator nnungi statement yange yabadde bweti nti eyakuba ekifaananyi ekyo kamera yalina nnene nnyo yakubibwa na misana nembuuza nti abakuba ebifaananyi lwaki tebaabifulumya. Ekyo kyekyali ekibuuzo kyange wabula video eyange yabuuzibwa ekibuuzo babuuza ekibuuzo ku video nti tulabye Patricia Sewungu nga eyo video nali nagipostinze ku YouTube eyo Patricia teyali yokka kubanga kali ka party kamuko kayeke yalimu ne yali nnene ne babuuza nti Patricia abadde bwati ne bwati kati ate ngenda okulaba nga ndaba ebifaananyi abantu nga batandise obitamuza tebyatandikira wange mwe bye mulowooza tebyatandikira wange kubanga sinze nakuba ebifaananyi byakubwa ku ssaawa nga 11 ebifaananyi nze nabifulumya day after nabifulumya ku Sande kiro oba okiwulira eno topic eri overdue twagivuddeko tuddeyo ku roadmap tuddeyo mu kukunga tuddeyo akalulu kagenda kutambula kati naye okimanyi nti obulamu bwamu Madamu Patricia Bwanji tuli basitulago fenna yaman mbadde nsaba okutwala ekintu kino mu maanyi ennyo lwaki buli muntu tagamba munne isoke bwe kiba tekyali kituufu tusonyiwagane tugende n'ekigenda mu maaso baganda bange oba mukyala gwani akyogedde Maapu nakugambye 2 days ago tubiwedde
Nenze buli bonna ekyusa oba live. Onyonnyola be. Okola Siddanga mukola live. Siddanga mukola live. Mapu katono nnyo ne Patricia katono linda katono nnyo mwanyinaze linda mu katono nnyo waliwo betuwulidde nti mapu bamutwala mu kakiiko mapu bamutwala mu kakiiko nawulizaako ku modoleta batoyagala kuwuliriza nakuva nako mbaleke mumalirize map kubaavaako aveeko banaye twagala kuteesa yetondera abannayuganda talina kwetondera nze twetondera bannayuganda kwetonda sokoveyo omenyewo mbu nakusala emitwalo n'obasusa bususa yetondere bannayuganda netondera bannayuganda ki era tasobola kubeerako kubanga akimanyi oyo paatu ngenda kuguba naye oba bangoba mu nuupu bangobemu nja kubeera ku mazima sisobola kwetonda mwe ba moderator sibamanyi naye okwonoona erinnya lyange mbu namusaba emitwalo ena map media amate wetonda biki ate n'amaliriza n'agamba nti mbu nze naliwo nga nakwata video nze yajja ekiro era lwaki ebifaananyi ebyo nabifulumya ku Sunday I took my time lwaki ebifaananyi ebyo byakuba ku olwo ate nze nabifulumya na ku Sunday kiro lwaki natwala obudde ebyakubwa ku Friday n'ebifulumya nze ya papa ekibuuzo kyange kiri nti oyo omukazi aŋŋamba nzija live buli kaseera where is the live mpise wano ekikulu kiri nti paatu omumubuuziza n'agamba akakiiko kendimu akempisa ke kaluwa aganye tasobola kukkiriza bigira kubanga akimanyi yayokya ekyokubiri mbajja njagala mubuuza yajja n'akwata omukazi oyo amataayi eyali ategeka n'amugamba gwe kikazi gwe oli kinaku omukazi eyali ku kivulu eyali ategeka oyo gwe mwalaba mu jjiini y'omu ku bakyala abasinga obugagga mu ggwanga omukyala n'amugamba gwe kakazi gwe ndi mukazi gwe gwolabanga ali wano nsobola okugula eyo nengula nemmogejizo nenkukomyawo geto speaker n'amugamba nti paatu oyo kyotuswaza nga ali muguyiwa aguyira abantu paatu otuswaza oli mu kifaananyi kya president mpaka geto speaker bwe yavaawo muyite geto speaker ku live abye bagambe oyo gwe yeekwasa yennyini omukazi n'amugamba nsobola okugula mmogeji nenkomawo nawana e Uganda nenkugula ate nemmala nenkusibira ne mu kiyungu oyo omukazi gwe yali aliko mpaka muhumuza lwe yajja ne bayita security okujja ate muhumuza yakola ki ye yajja naye yagenda okujja gundi avuddewo ghetto speaker then ate okumaliriza ne bamusanga emmanju sama n'amusanga emmanju nga bali mu kafubo n'amukonfrontinga n'amugamba who is that man n'amugamba nti just yabadde ankwana ewali sikafu ate biba byakwana. Am I the one who made that video? Okay. Mapu katono nnyo kenjagala otutangazeemu. Waliwo live gye twabaddeko ennaku nga bbiri emabega. Freedom n'atugamba nti muwummuza buli we mubeera abeerawo. Naye oba waliwo abateekawo muwummuza abeerewo mbw era bw'alaba asembera pulezidenti mbw ate abeera mukambwe ennyo muwummuza tayagala ate nga naawe mwennyini gwe mwateeka video ne mugamba ono omuntu ono mutemu ayagala tutuusaako obulabe bw'otangazaamu ku kintu ekyo oba n'obuuzaako ku mukulembeze ku nsonga ng'eyo kubanga abantu bannayuganda bonna bali confused olw'omuntu oyo omuhummuza. Ekibuuzo ky'obuuziza muganda wange mbadde nsaba naawe nkikubuuze kyekinnwanya ekyo kyekinnwanya nze omukulembeze wange gwe nnina mu nsi muno mange yafa kitange yafa nina omukazi n'abaana bange kyentunuulidde kiyinza okunnunula abaana bange n'abazzukulu oyo ye Kyagulanyi kakati ekyo ekibuuzo kye weebuuza kye nneebuuza andi gwe kibuuzeeko omukulembeze waffe omubuuze nti omusajja ono yaani kubanga kasa muŋŋambye nti bantudde mu kakiiko bwe naaba akakiiko gye kali in fact nja kugenda mbuuze mukama wange mubuuze naye bwabaawe wulira nno era singa waliwo ensonga ennene ensonga zino zatandika lunaku ki olwali lwakumeka olwaliro lwakumeka gw'osuubidde ndi wala n'ekitebe gw'osuubidde ndi wala n'ekitebe oba ekitebe bye twogera tubyogerera mu ggulu nti kyekitebe kiri ku maazi
bannange tubeere ebigundi bino naye anyway katono nnyo bannaye nze gulyo lye nawulidde nti ogenda yitibwa mu kakiiko wennyonnyoleko oba oli awo ku gundi kubanga amazima gali nti wano soko olinemu katono nnyo map media wano obuzibu obuliwo ku media nti gwe ekintu kyotwala era essaawa eno kupano kwentuuzizza abantu kuno era owuliddeko abakudifendinga n'abadifendinga paati ekyo kyolwedde beesazeemu kubanga waliwo amu n'abali wansi naye olumutuuzaako bwati map media oli mutuufu tobirirako nakyogera bwoti ate oli najja n'omulala n'asindika ligwe zingamba laba okuba buli muntu mmanyi oluddayo lwaliko kakitegeeza abantu beetemyemu twayagala waneno abantu kugatta twayagala kugatta mu bimalire eyo ensonga muzimalire eyo oli awuzigaanyi wakati since today olwaliro olunaku lwakuna tewali kye mwatuuseeko gw'ogamba nti paati yakubulooking nga tayagala kwogera naawe ate era ivu zigenda mu maaso abantu batekayo ebifaananyi ebivuma abatekayo ebifaananyi ebivuma ebivoola kati paati